Haleluya, haleluya. Mugamba mutya abaana bakatonda abalungi. Mujje baleko mwebale kukola, mwebale kwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Mwabawaayo obudde ne muwuliriza ekigambo ky'enteeka. Bannange Mukama akibabalye. Mukama abampera omukisa. Mukama abampera ekimusinga okwagala mu bulamu bwammwe kubanga nze sikimanyi, naye oyo Mukama Taata ali waggulu ennyo yaba abampera omukisa. Mwabawaayo obudde bwammwe ne mwerekereza ne musalawo mulabe ekigambo ky'entadde. Mukola ky'amaanyi nnyo. Mbagala nnyo bambi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi olunaku olwaleero kyetugenda okwogerako. Bannange twagale Yesu Kristo. Bannange tuyige okwagala Mukama waffe Yesu Kristo. Bannange tumwagale okuva ku mitima gyaffe. Yesu Kristo mwagale n'omutima gwo nga gwe omuntu. Kubanga wobanga wakkiriza Yesu Kristo n'olokoka, wakkiriza Yesu Kristo era walokoka ng'oyagala Yesu Kristo. Tewalokoka lwa musumba oyo akusumba, tewalokoka lw'oyo omuntu akusumba mu kyaki, wabula gwe wakkiriza Yesu Kristo. Tewakkiriza pasitawo, tewakkiriza nabbi, tewakkiriza mwoyo akusabisa. Amina owooluganda. Twagale Yesu Kristo. Tuyige okukola ebikolwa ebyekisa. Tuyige olumirirwa abantu bannaffe. Amina. Tuyige omuntu woba oyamba omuntu owooluganda muyambe n'omutima gwo gumu. So toyamba muntu ng'omanyi nti ono omuntu lujja kuca ekiseera nanga nnyambe. Muyambe oyo omuntu ng'omanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo yajja okukusasula. Amina owooluganda. Tuyige okuyamba abantu bannaffe. Tuyige okukola ebintu ebyekisa. Tuyige okulumirirwa abantu bannaffe. Omuntu tomwagala nti olinako ky'omwagala. Omuntu mwagale nga waali kubanga ne Mukama waffe Yesu Kristo yatwagala nga we tuli. Ne yeewaayo ku lwaffe n'atufiirira olw'ebibi byaffe. Naffe twagale bantu bannaffe. Tubuulire abantu ekintu ekituufu eky'okukola. Omuntu omulaba ng'akola ekintu ekikyamu owooluganda, mulabule omugambe ekyo ekintu kikyamu, kola kino ky'ekintu ekituufu. Waakiri yagaane bugaanyi naye nga gw'otuukiriza omulimu gwo. Era Mukama waffe owooluganda, omuntu oba oyamba omuntu muyambe buyambi n'omutima gwo. So toyamba muntu ng'omanyi nti omuntu oyo kamuyambe leero nange nkyagenda kunnyamba. Nedda owooluganda, iffe nga ffe abakkiriza Yesu Kristo tulina okukola ekintu nga tumanyi nti tukolera Mukama waffe Yesu Kristo yalina okutusasula. Omuntu oyo n'owoomuyamba n'atakusasula, manya Katonda yagenda okukusasula owooluganda. Tuyige okukola ebintu nga tubijja ku ntobo ya mutima gwaffe. So tuleme kwogera bwogezi nti tuli balokole naye nga ku mitima gyaffe owooluganda nga tetuli balokole. Twogere ekintu nti tuli balokole, dda kituufu nga tuli balokole nga twakkiriza Katonda omulamu okubeera omulokozi waffe. Amina owooluganda. Mukama waffe Yesu Kristo yeewaayo n'atufiirira. Yafa ku lwaffe. Teyafaayo obaani naye yafa ku lw'abantu bonna. Naffe tweweeyo ku lw'abannaffe. Woba olina akatono k'osobola oyambako oyo omuntu owooluganda muyambe. Muyambe. Mukama agenda kukusasula. Mukama agenda kuddizaawo. Amina owooluganda. Kubanga kati tukoleera ggulu. Twalokoka genda mu ggulu owooluganda. Tetwalokoka sigala ku nsi. Twalokoka genda mu ggulu. Amina. Katusomeko mu Bakoliisa ekyokubiri essuula ezitilunyiriri. Essuula ya 12 olunyiriri lwa 2 tulabe watugamba. Kubanga ntidde bwe ndijja mpozi okubasanga nga mufaanananga bwe saagala, nammwe muleme okunsanga nga nfaanananga bwe mutayagala. Mpozi okubeera eyo okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okulyoolyoma, okugeya, okwegulumiza, okujeema. Amina abooluganda. Bayibuli etugambye nti mpozi tayagala ajje gye tuli okutusanga nga tufaanananga watatwagala.
Abooluganda twejjemu obusungu obujja abooluganda okuyomba okwegulumiza okujeema obusungu n'empaka abooluganda tubyejjemu kubanga Mukama waffe ayagala akomewo nga tuli bantu nga tusaanidde okubeera mu maaso ge ayagala akomewo nga tusaanidde okugenda mu ebyo ebifo bye yatuteekerateekera mu ggulu amina owooluganda naye tugenda nga tukola ebifo ebyo tulina obikolerera nga tukola ebikolwa ebyekisa ng'oyamba muntu munno owooluganda oyagala Mukama akusumulule oyagala Mukama akuyambe mu ekyo ekizibu ky'oyitamu naye muggwe nga ggwe tolinaamu kisa muggwe tolina muntu gwe wali oyambyeko wadde tokwatibwangako omuntu n'omu kisa n'ogamba nti ono kamuyambe mu kino n'oba ng'olina obuyambi owooluganda tuyige okwagaliza abantu bannaffe kubanga Mukama naffe agenda tusumulula naye nga tukola ebikolwa ebyekisa amina owooluganda twejjemu obujja okuyomba obusungu tubwejjemu amina owooluganda Mukama abankuumire mbagala nnyo mwebale nnyo bambi abakoma buli kasene mulaba vidiyo zange mukola kyamaanyi pozi waliwo vidiyo eri gye natadde banange yansumbuyemu munansonyiwa Mukama abankuumire mbagala